kizibu kale ne yabire abantu b'emiyaga bannange mbambi tufe tubasaasidde era tubasonyiye naye omukulu oyo osaasira babwerere kati bakoze eki babiganye ddo babigana naye kakati omukulu agenda mu parliament nga semate kubanga ombaka tabera na semateka abawaggwanga kakati naye nga muzeeyi lwa sande kinvivi munaye ebintu wandibadde ate babawadde emyezi 2 gyokka emyezi 2 okusinzira ku road map tewewuunya nga bukedde ku makya ne balina muzeeyi lwa sande ajja anoonya akalulu nga talabikako anti ng'okuzuuka kwaganye ku makya amagumba tukuyita kwekakaba okikijjana amagumba nga gagize kubanga mujja kuba lukuŋŋaana ku lukuŋŋaana nga mutambula mwenna naye nga bwetyo bwe byabadde kale mujjako omuggo tweyanziza awo nno ndowooza tuvudde bana ebyalwashandi mubiwulidde naye ng'embeera bwetyo bweri naye abantu b'erwemiyaga tubagamba nti nno omuntu nabagamba nti nno mbaka wa palamenti ow'erwemiyaga si mubaka wa palamenti wa kitundu kyammwe mbaka wa palamenti ow'eggwanga lyonna bw'otunulira palamenti yonna ey'11 yeyekka kyalinamu akamuzuula abalala bonna bw'obatunulira n'abaali ab'amaanyi bonna bw'obalaba bonna bagudde ekikuuwukuuwu ombaka wa palamenti akyali Theodore Ssekikubo balyokwogerayo kano waliwo n'akagera akagamba nti omubi atakyaluka abaana bawaka abajja emize omubi atakyaluka kale kakati mwebalire ddala njagala kubebaza kakati awo tuvuddewo njagala ku emipiira nagimaze ogyogera nagambye waliwo jo yakubye wali omuntu nasigadde neewuunya yakubye omuntu ekibalinga story sagimazeeyo mbadde omuntu ogwaddusene badde namaruka yamutomedde anga ku petrol station yawe ekibalinga wenyine mu kasenta mwabamanyawo ku katale ekibalinga omutwe negukanyuga mu meters 2 okuva kakati abaddukiriza batuuka ku mulambo tebalabako mutwe babagamba gawe bali awo ne balowooza omuntu avudde mu mmotoka n'agwa ne gukutukako bamutomedde guli wansi w'omujwa ya motoka bugezi guli mu diifu wansi ne banoonya ettale nyo poliisi nenoonya omutwe bagula ebisaawa 2 wulira ebibiri ebyabaddeko ebirala nga teguliko kasaayi n'akamu omutwe ng'obulago bulijjudde omusaayi naye ngeno tekulira dde akasaayi n'akamu ekyokubiri abadde n'essimu kuba abadde ku pikipiki mu ssimu ye gye yabadde nayo ne bakuba essimu 10 ezasoose nga zonna not available at the moment bananga abawumeme mwebalenyo mwebalire ddala banganda abawumeme bakikola akasonso nti nno baddako amasannyalaze basobole balabise yusimbo terina byekola naye banaye mutuyamba amasannyalaze gavaako nnyo era gononya ebintu byaffe kale mubadi bwammwe naye ate nakiri mutukolera ddala bubi nnyo batusuubiza bano abapya nti ebbeeyi gakubeera yandole y'amasannyalaze gavumenti yasala ku bbeeyi omutwalo units oyinza okuyoola nga 40 boozi eyataddeko 5,000 yafunye units 3 ng'ate ku mmeme obadde oteekako 5,000 n'ofuna units 6 byebyo byammwe byebabagetageta naawe ebyo nemba ne mwekakati mwe gavumenti walaba handover ya umeme NRM bwebalimba namwe nemubeerera ddala nemulobera ddala tekako 5,000 bakuwa units 3 ku mmeme obadde oteekako 5,000 bakuwa units 6. What's the difference? tebunasoboka abira umeme ate byonna byebyo walaba handover handover wagira bankulu nali mu nnimiro anti bino nze yanyumira nga bwe kiba eno mu bakulembeze mu ofiisi eri nawaayo fayiro nawaayo biki nawaayo semateeka nawaayo biki eri baleeta kamita ne kebo za waya 2 ne bahandinga over byebyo bawayo ziyanyumira handover yaabwe kyovola bagavaavaako nnyo kale ampuliriza awo nawo tuseewo naye nga twagala tumalayo mpaako dates zokka zetugenda oba kubanga tetujja kukyogerako tekirina nnyo mawulire aba NRM bafulumiza roadmap aba